Rugo bayitedirisa musuza nakunga 2-3 ezise yayise ku murugo gwa Facebook natekayo baka buno ngagamba fe twakkiriza nti tuli basirevu bamwe tuli mu studio tufumba tubaleetera mulye. I remember mu 2012 I went to get my money nga waliyo $185 wabula nakomawo ne $12 banzi jako pay as this pay as that kateba ntemeko pay as a keyboard. Uganda bannange nze nakkiriza gye ndi nkola kubanga ow'ekitala bw'otamutya tolama. Wano nateekawo waliwo ka positive bannafe aba NTV baali bakakoze nga akampuni z'amasimu telecommunications company nga bagamba nti kampani z'amasimu zino zikuŋŋaanya akasente mu myaka egiyise. Waliwo omwaka bakuŋŋaanyako biliyoni 7.8 okuva mu ze bayita Cola Tunes, akakayimba kowulira ng'okubidde omuntu essimu. Nga gavumenti nga bagamba gavumenti efunako 50%, kampuni z'amasimu zifunako 70%, ate nga abayimbi bafunako 30%. Awo no Eddie Kenzo kwegamba nti ffe twakkiriza tuli basirevu bammwe era tuli eno mu studio tufumba tubaleetere mulye. Awo no ng'ategeeza nti kampuni z'amasimu oba bo tebafunamu mu mbeera eyo. Omukulu Edirisa Musuuza nekino kijja oyinza okukiteeka ku oyinza okirowooza ku bokisi eyiseeko esinzeeko ku bayimbi n'okitwala national wide mu nsonga y'eggwanga Uganda. Omukulu Edirisa Musuuza bw'aba tavuddeyo avuddeyo ku nsonga y'abayimbi n'endowooza abaali bawuliddeko ku bbeeyi y'ebintu sukaali sabbuuni alinnye wali owuliddeyo omuyimbi n'omwavaayo kati ensonga yeeyo nno. Ennaku eziwedde waliwo omuyimbi w'emita Palaso yafunye kati abayimbi abasinga kwe complaininga nga bagamba Cola Tunes ate tetufuna wadde n'akamu. Ekisookera ddala kampuni yonna ey'essimu oba ab'amasimu bakolagana nabo ba agents ab'enjawulo balina kubeera in touch n'omuyimbi oyo ne bakkiriziganya bagamba nti ofuna percentage bweti ne bweti. Awo nno ne mugenda mu business era obanga oli muyimbi nga Cola Tune yo oluyimba teruliiyo oyina kukwatagana nabo ne muteesa ku nteekateeka eyo. Kati omukulu gwe bayita Edirisa Musuuza wano wekijjidde mbayimbi agamba nti abayimbi balina eddoboozi ery'amaanyi eriyinza okuba ate nga lyogera ku bintu eby'enjawulo mu ggwanga n'olaba ku bawagizi baabwe sabbuuni wa bbeeyi ebintu bya bbeeyi byeyongera amafuta wawa. Ku nsonga eyo goyinza ogamba nti abayimbi bo bakwata ku byabwe ebibaluma byokka si bwe kiri bo balaba nti balinga ab'omugaso. Negataako ku 07568181 ombuulire ku nsonga eyo ey'abayimbi okomplaininga ku ze bayita Cola Tunes. Ate ng'okukola Cola Tunes kampuni z'amasimu omuyimbi olina okubeera n'endagaano ne kampuni z'amasimu ago oba bannaffe bonna ba agent bakwatagana nabo okuba ate ng'oluyimba oluteekayo. Ekisookera ddala abayimbi bafunamu promotion ez'enjawulo international ne locale. Promotion zitambulira ddala. Kati wano gobanga oli muyimbi weemulugunya olina terminating contract n'ogamba sigera kuddamu kukwatagana kampuni eno Cola Tunes bakola ki banyaga. Kati mu mbeera eyo bannaffe aba kampuni z'amasimu nabo basobodde okuba ate nga batobye n'ekintu kyabwe wadde nga abafuna percentage bafuna 70% olw'ensonga nti bakozesa abakozi bateekamu ebintu bingi nnyo okuba emirongooti egyo. Kampuni z'amasimu zitwala ebintu bingi nnyo kati ate gwe omuyimbi ku nsonga eyo abayimbi abasinga Eddie Kenzo yakisookeddemu ddala naye nga bala bangi nnyo bakomplaininga lwakubanga beetaaga kuleeta birowoozo byabwe ne batwala ne kampuni naye ne batakireeta mu mawulire olw'ensonga nti kampuni bajja in contact nabo kati bakireese. Nze nkireeseeko ku nsonga nti abayimbi beesuliddeyo gwa naggamba tebavangayo wadde gamba nti Eddie Kenzo ayogedde ku bbeeyi ya sabbuuni wali olawuliddeyo muyimbi ki negataako nyinza okuba nze sibawulira naye talk to me. Aban. Kono kueleza. Sira masaka sele. Ati bonna bagenda kubukira lokwa Eddie Kenzo avuddeyo. Nga Eddie Kenzo yabadde kyagamba kikulu. Kampuni yasobola kuba na Cola Tune ng'omuyimbi taliiwo. Maybe yali kutoka percentage nene zeni amasimu zittako akumeza masaka sele. Sebo kampuni y'amasimu esobola okubeerawo wadde ennyimba ziba teziriiwo sebo.